Welcome to my channel Mitoma TV Uganda on YouTube. Kati banange mbaletedde musomo gwa bya bulimi olwaleero. Amanya gange bampita Baguma Godoni, nze ndi Kazindaalo. Sanyisa okubalaba ku Mitoma TV Uganda ku YouTube. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga, mwebale kucommentinga, muri bakabi nnyo. Olunaku lwaleero mbaletedde omusomo gwa bya bulimi. Soose ku kikolo kya muwogo ono. Kino ekikolo kya muwogo bakiyita masituula. Naye owulira erinnya. Owulira erinnya? Mukwano gwange owulira erinnya masituula, yono muwogo gwe bayita masituula mu lulimi Oluganda. Mu lulimi olulala oba ennimi endala simumanyi bulungi, ngenda kunoonyereza. Bwe mufuna erinnya bwe ndifuna nja kulibagamba mu video ezinaddako. Kati bwe tuva wano ku kika kya muwogo ono gwe bayita masituula, alinamu engeri y'okuboola ettaka. Ettaka bweriba nga myufu amanyi okukaawa. Naye ekyanjawulo kye nkuleetedde olwaleero kye kika kya muwogo asinga okuwooma. Tosubwa kamuleete nkulage muwogo ki asinga okuwooma. Kati nga bwe mukimanyi nti Mitoma TV Uganda esangibwa ku YouTube, ye channel yaffe Mitoma TV Uganda ku YouTube. Mitoma TV Uganda eriko bingi. Tujanjaba alusa, wejanjaba alusa ng'ofunye obuwabuzi okuva ku Mitoma TV. Video kweziri ku channel yenyini Mitoma TV. Noonyaawo ojja kulabawo yiga engeri y'okwewonya alusa. Nange Baguma Godoni leero ndeeserwa omusomo gwa bya bulimi. Yono muwogo gwe ngambye asinga okuwooma. Ayawukanako oli masituula gwe nasoose okulaga. Ono muwogo yawoomye banaye n'akamala. Ono muwogo erinnya lye nkyalinoonyereza. Sinaba kumanya bulungi oba muwogo ono bamuyita ani bannange. Naye gye muli yonna kye mmanyi muwogo mumumanyi namwe mulaba. Kuba muwogo ono wanjawulo ate era tasangika. Naye bw'oba omunoonyeza nze kyova olaba nkuleetedde mu buliwo. Sikugambye erinnya, nkuleetedde mu buliwo. Naye we yali amulabyeko simba muwogo ono. Simba muwogo ono wa kabi asinga muwogo gyonna nze gye naalabye. Ono ye wanjawulo nnyo. Obulaba nti bukyali buto. Naye gye tulaga mu maaso ogenda kwewuunya muwogo ono. Omuwogo ono aliko emiwogo ono. Nga bw'obulaba nti buto, olinga olowooza bukyali buto. Yes, bukyali buto kuba kati bwakaweza emyezi 8. Muwogo omukulu akuze amala omwaka. Oyo muwogo aba akuze, naye buno muwogo buwezeza emyezi 8 gyokka. Ate n'omusana gwabukwatamu nga bwe mmanyi nti ekyeya kibadde kitusumbuwamuko. Omusana gwabukwata obulaba bukyali nga obuto, bukyali buto bayiza kuba emyezi 8. Muwogo aba tanakula, muwogo akulira omwaka. Okukula obulungi muwogo aba awezeza omwaka. Naye muwogo ono gwenkulaga ono aliko emiwogo. Tova ku katambi nkulaga emiwogo gye nsimako. Era nze enjala esobola okunzita nga nina muwogo ono. Ono awooma bw'ati nga n'okukaawa takaawa. Muwogo ono awooma nnyo bannaye. Munoonye ebikoola bye bibeera bimyufu. Wano ku kati watandikira ku siteemu yaako kabanga kagala kubamu nga ka white. Naye era bw'omwetegereza obulungi omulaba nti ebikoola biba bimyufu. Munoonye omusimbe. Naawe amulina weesuneko, olina muwogo ddala. Bannange munaŋŋamba nti mbalimba. Maaso ku lutimbe. Okalaba akati bwe kenkana.
laba akatwe kenkana lengera futi nga 2 oba 2 kitundu nayo lengera emino kikawese wanange walaba emino kikaweka ate ng'ettaka lya reedi lino ettaka lino oli muwogo ono gunasoose okukulaga w'amasituula bw'omusimba wano tomulya guba ng'omubiri omululuuza gwennyini akawa ng'omululuuza gwennyini naye eno masituula wano aba awooma bulungi nnyo nnyo ate akuumuuka kati okwongera okutwala mu maaso kino ekiti ky'amasituula kibeera bwe kiti siteemu y'amasituula bweti bwefaanana siteemu y'amasituula bwefaanana bweti ate siteemu y'akano akawogo kenkutendera kendikugamba osimbe yo siteemu yako ebeera bweti ogiraba enjawulo ogiraba comparing enjawulo ogiraba kano akawogo oba omaze toli musimbako n'akaawa mazima gennyini nze ngenda okuleeta ebintu ku mpewo mba maze kubikolako okunoonyereza kuba noono kati ono muwogo ali kati ono olowooza taliiko ono aliika kyokka nga bw'olaba obuti laba obuti kwemukuula mwana gwe si bw'oba nnyabo gwalaba evidiyo eno laba teweerabira commentinga n'okusubscribinga ku channel yaffe Mitoma TV Uganda ku YouTube. Nsigadde nze Bagumagodo n'omuna Uganda Matama Buuku. Yeah man.